Moses is the one that wrote the book of Genesis. Musa yawandiika ekitabo kya lubereberye. But at the same time, he was a leader. Naye ate yali mukulembeze wa ggwanga. He wrote the book of Exodus. Yawandiika ekitabo ky'okuva. He wrote the book of Leviticus, N'awandiika eby'Abaleevi. which contributes a lot to the Bible. Kyokka nga ebyo bikwata ettulutulu lya Bayibuli. He wrote the book of Deuteronomy. N'awandiika ekitabo ky'amateeka. 5 great books of the Bible Yawandiika ebitabo 5 ebikulu mu Bayibuli. were written by a leader, Byawandiikibwa mukulembeze wa ggwanga. a ruler. Mukulembeze. How about Joshua? Ate Yoswa Was also a government leader. naye yali mukulembeze wa gavumenti. He led the nation of Israel. Yakulembera eggwanga lya Isirayiri. That did not stop him from worshiping God Tekyamulobera kusinza Mukama. and fearing God. Samuel Samwiri ono also led the nation of naye Israel yakulembera eggwanga lya Isirayiri before he handed over to Saul nga tannakwasa Sawulo and concentrated on being a prophet. n'abeera ng'asigala mu ofiisi But he y'obwannabbi. was the king, the judge, and the leader. Yali kabaka nabbi ate nga mukulembeze. How about the great writer of the most favorable book called the Psalms? Ate omuntu oyo yawandiika ekitabo kye tusinga okwagala ennyo ekiyitibwa ekya Zabbuli. The most favorable book. Kye tusinga okuba nga twagala. God honored a king Katonda yassamu Katonda kabaka and trusted him n'amwesigisa to write that book called the Psalms, awandiika ekitabo kye tuyita ekya Zabbuli full of worship, nga kijjuddemu okusinza, full of praise. kijjuddemu amatendo, Teach us a lot, enrich our worship, kigaggawaza okusinza it kwaffe, enrich our praises, gaggawaza w'amatendo gaffe. but written by a leader, Naye kyawandiikibwa mukulembeze, a politician, mu bannabyabufuzi, a ruler, mufuzi, a king. kabaka. Who told you that when people becomes a politician, then they have become great sinners? Ani yagambye nti omuntu wayingira mu byobufuzi aba afuuse omwonoonyi asingayo? It is an error that we have to correct. Y'ensobi gye tulina okuba nga tutereeza. It's just because Kiri nti lwakuba nti it is like that because kiri bwe kityo kubanga God is fearing people have backed off. ti abantu abatya Katonda babivuddemu. Nsaba Mukama agolokoseeyo ba Eseza May God arise Esther's abasobola okwekkiririza that can believe in themselves. bagende wali obuyinza we bubeera They go where authority is. baluŋŋamye ba They kabaka may lead the king.